nyanzi wesonyiwe sheno ogende waka webakeko obudde obukola bwaweddeko dda. Anyways, ladies and gentlemen, tukyaligenda mu maaso ne BTM Access. Mbaagala nnyo nnyo bantu bange abandaba naye waliwo atawakuyetinga violence kati nedda sebo nkubike nti ofudde olaba oba tebakutegeere nkubike ale nyumirwa sheeno n'obwongo bwange bwonna naye nga baŋŋambye amaziga gali ku Salama Road awo simanyi ani akaabizza mukulu naye amaziga gatandise ku Salama Road awo simanyi ani akaabizza mukulu nengenda kujja wali mu Kalebulembi bawe. So n'olw'ensonga eyo Rosipasta nkutumiddeko nnyo baŋŋambye kwoli naye kendeeza entalo okisegedde Makko nawe nkutumiddeko na buli muntu yenenena gwomanyi nti nolaba sheeno okuva gyetandikira mpaka gyekoma nkwagala nnyo akensuso because gonfuula kyendi bampita Kabaka Smith nzaani okubanga munjogerako okisegedde ekintu ekyo nzaani Alright, kati mamule mwagategedde over the weekend omukulembeze w'eggwanga lino omulonde amanyiddwa nga President Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'akola reshuffles mu cabinet ye wannewali n'abakeefo byakyusamu. Mu bifo bino byakyusaamu mulimu ababenefitinga bangi nnyo mulimu n'abatabenefitinga bangi nnyo. For example, waliwo omukyala gwe yawa wa minister amanyiddwa nga yali Youth MP naye namu oba minister wali mu ministry ya energy ne resource natural resources. Era waliwo ekiwayi okuva ku Salama Road ekya benefiting ennyo mbu era bu comparison mutandise obbulabaawo ku social media. So ba social media inroads mwefuge mukyegedde bunyo yadde waliwo mbuno ne ku Sunday video yaliwo nti era omuyimbi omu yalabibwako ne minisita oyo omukyala nga bagenza okubako gwe bakyalira mbu tebinnakakasibwa. Kati eno okuva side zeno mu music industry mba promoters association omukulu Balamu Byalugahara Honorable Kati ne bamuwa naye wa minister ne bamugondomolako ogufo bwe baba ne gumutuulamu. Era yagenda okuba state minister y'omu ku ba state minister ba Ministry of Labour, Gender n'ebigenderaawo. Katwagezi tugamba ye lwaki tetunoonyaako ku ba promoter banne abaludde mu kitunga bakola naye ne batuwa ku analysis ne batubuulira omukulu ono ogufo gwagumugondomoddwako anaagusobola taagusobole. Era character traits ze mulimu obwa leadership ng'oggyeko okuba one of the business people betumanyi wano mu ggwanga lya Uganda abamu ku bagagga n'okubaamu nno mwagamba Balamu Byalugahara ali hambo era bw'anaaba atuusa okgenda mu vetting process Balamu anaayambala essuuti oba genda tumingisayo essuuti erabikanga ekisaati kyekyadakira okola kyokwambala. Kati netunoonya ku mukulu Bajjo because Abitex assistant we ba vice we yabadde bize netunoonya ku mukulu Bajjo events clear process Saalongo n'atubuulira who the true Balamu is kwaffe tubadde tumumanyi. N'agamba omusajja oyo ekisooka mbu Balamu Byalugahara honorable mbu wa mululu mbu era mbu agenda kukozesa ekifo kino okutulugunya abo baawalana mbu Balamu ono tayagaliza nekyo sikisuubira Balamu ng'ayagaliza nnyo wano alina mukwano gwange lwe yamuwa ente n'awa ne Ashbaga Katente n'abawa ne laptop buli omu emu naye lwe simulanko ng'akozesa laptop eba yagitunda sikyesimanyi. Kati Rosipasta era okuva ino otubuulire ba Balamu tayagaliza kuba gwe wakolako nnyo closely so close naye era ntusuubira ne lwe bayinza okuwaayo ogufo ne ebitabo bya Rosipasta bimala omuwa ogufu awo ogwa PA. Tulina okwebuuzabuuza amawayinza omuntu amu vetting process ne bamubuuza senior 6 university awo simanya biki profa nondabira. Anyways, katusooke tugende ewa Bajjo atubuulire ku character traits za Balamu era ekifo kino kye bamuwadde kimugwana oba tekimugwana. Manyi bantu mmwe mudde eyo ne muzoleyo abantu ne babawa n'agafo ne mutandika ate okwogera simanya Smith bamuwadde obwambasada simanya Smith ye president w'abamawulire simanya Smith kati ye minister nga mwali mulowooza muno bintu byakusaaga. Katulabe Bajjo yagera ku Balamu tumale tukome tugende mu maaso namuli amala mangi nnyo tovaawo. Congratulating Balamu okufuna obwa minister naye abadde akisaana waba owera full figure n'owa Buchaman n'owa kusaasira kati lwaki Balamu takisaana lwaki ekya Balamu kikoze nnyo amawulire. Ate ekyokubiri bannayuganda njagala mumanyi Museveni yamuwadde waliira kumwebaza ku promotinga mutabanyi we
naye yamuwadde ministry eringa ya Sulaiman Madada. Sulaiman Madada mumanyi muli baana bato. Walingawo omusajja ebbaala ebugerera eyo bamuyitanga Sulaiman Madada. Yalinga akulira balema. Kati Museveni bwe yamanya nti amukoledde emirimu gye gyonna missionize n'amuwummulizaako awo. Kale ke kasitimo ke bawadde Balamu bamuwadde ministry etalina nnyo makulu etalina budget. Nti y'abavubuka n'abaana ajja kufunayo bu fresh kid buli Felicita mukazi wattu wajja okwekwasaako yeewole ssente ku musaala gwe abulabire kwa Balamu talina budget. Era mukubidde essimu n'asanyuka nnyo ne mugamba Balamu naye olina budget. Ne mugamba Bitex kakuyamba akuvume bakuwe budget. Kubanga gavumenti ya Museveni okuwa omuntu budget bamala mubeerako nnyo. Kubanga Balamu musajja mugezi street boy kuba ye muyaali. Yagenda osinga obubbi mu parliament awo. Yagenda okubasinga erinnya. Yagenda okubasinga okukola ne talina busobozi nti agolera mu gavumenti enfuufu. Minister Museveni ye Minister of State, ye Permanent Secretary, ye Cabinet Minister, ye Prime Minister, buli kimu kitambulira ku muntu omwani. Mwami Museveni akusimu gye mukubidde ne mugabe byonna bikola ne muhozi tali nfuga. Ekyo natuwakana twogedde okumala muyamba abamawulire ndooza mubaddewo nkimanya atera okulikodinga kimanyi amaloboozi gajja bakola ki kuba ye musajja wa kulikodinga takuuma byama ekigenda omuweesa obutwa mu gavumenti butakuuma byama kubanga bagenze mu ababbi tebaagala kubaabya bw'osanga nga Anita alina kyasitudde sirika bw'okyogerako nga bakola nga Anderson Bulola baakoze eki kibakoze naye bannayuganda kibalage nti temuggwamu maanyi fe abali ku sayidi y'abantu tetuggwamu maanyi ekyo kyokka Katonda ali mu kusembeza buwanguzi bwaffe te Katonda bw'ateeka ababbi obungi mu buyinza bw'ateeka abatemu abangi mu ntebe abaasembeza ntebe tugitwale kubanga waliwo gwe baalonze ku ba CDF tujja muvuma atutte abantu beekyawe aveeko zinasanyukidde kabineti empya terina kyegenda kukola wabula okujja Museveni mu ntebe kuba tebalina kye bagenda kuyamba bannayuganda kubakolera wabula tukube mu ngalo akuba Balamu yatunze nnyo nti Balamu alimu kano akantu k'abantu ba wansi alinga Nabbanja actually Nabbanja Balamu Lieutenant Nakalema David Muhoozi General Katumba Wamala afande Damale bantu ababeerabeera mu bantu kati abantu bano lwaki yatunze nnyo okusinga abalala bonna nti abantu baade bamulaba nga afaanana nga bo kati kiringa bajjomu aba Prime Minister gaba mawulire ne ku CNN gatuuka naye kakati gwe baawadde yakyamuukiridde agenda bbisa obusiru n'amaalo kuba kati mbadde njogera naye ku simu aŋŋambye nina emisango gyo bakazi bo abaana bootalabirira ntandikira ku gwe kati yagenzi yeewerera Bajjo moreover Minister omulamba nga yeesunga kukwata Bajjo kati kitegeeza n'asobola entebe eyo eyandibadde afa ku baana b'e Karamoja abafa enjala eyandibadde afa ku bantu b'e Kaseese abaana b'e Bundi Bujjo ali ku mbozi simanyi z'abaliziki simanyi towerera abaana nakuyambirako omwana ali mu mbozi za forofozi za street kitegeeza bw'ataagaziye bwongo kumanya that is a national office kanve mu butalotalo bwe mbadde ne Bajjo nkolere bannansi kubanga mu gavumenti abantu beetaaga kibayita service delivery sigenda ng'olina personal grudges ku bantu naye kakati musajja wato engeri gy'abaddemu oludongodongo luno olwaffe kati ajja kudda kola ntalo ku Bobi Wine kola ntalo ku Bajjo kola ntalo bakwa Bitex kifo ky'okusaavinga eggwanga ate abantu bandimwagadde nnyo singa ava mu kwesunga okukwata Bajjo atalabirira abaana ne yeesunga okuweereza abavubuka n'abakolera zi project kubanga engeri gy'alina CDF talina budget mu cause ya CDF ogenda n'obba classified budget n'ojja n'okola abavubuka n'obwewolera ssente ojja n'ogamba Muhoozi kwa kati Muhoozi ye president wa Uganda omutuufu taata we awedde ku mpagala Balamu tusuubira okuba nga agenda kuvaako Abitex ajje kinene tekireetewo obutabanguko bapromota balina kwegattira wamu bwe baba baagala nze seebuya bapromota nze na bizinesi zange ndala zinayingiramu kiba tukyandaba mu butalotalo bapromota balina kukola one federation ate kati Balamu ye mukama waabwe gye balese Balamu ye mukama waabwe kati Balamu naye lwakuba Balamu kirina omululu ate kiyinza okulemera kuba president oyo omusajja alina omululu ayinza okulemera sikiwanta naava kuba president wabapromota ekibiina kye kyalimu kubanga ayagala okubeera minisita ayagala okubeera president ayagala okubeera commissioner buli kimu akyagala ekyoku nsi kati kijja kuva eri Balamu nga minisita ayite olukuŋŋaana lw'abapromota bonna agambe entebe ngirekedde Abitex oba Ketti kwanza sagala bukulembeze nze ndi muntu yakulwanira ntebe nene sijja kuddamu obwa association erevu y'obwa association nagikola ki kakati nga minisita kyalina ossekulwako okukola kutereeza music industry kati nga minisita alaga akabonero nti mpaddeyo office mwenna mbaagala wamu